munyini esitani gundi omusajja omunamasaka kino kyogera hano yanya kiri ebigambo kyobula abaana bakyakola ki bakyalogera ddala nonnono tewanira kuno lwamarogo nodda sikwewana nti kuno lwamarogo gwange emuruka David yayimba n'amalayo masaka yifura n'agitwala kayongo ng'anona ki Ngomwana Katonda ali atugoberera tukomyewo nate neera maaso go ku TV yo ku simu yo wotudaawo mu kisenge ky'omuddiiro lyone ku mulimu gwo ffe baani boowa obudde n'otumbula ulibula notification ti ng'ekoonye kiba kyankizo nnyo n'akadde n'okateekako olwo nno nobaako obubaka bw'ofuna nga buyita mu kamwa kaffe olwo nno ne lukira ddala ku mmeeme eyo busobolera ddala okukyusa omwoyo gwo n'entegerayo ey'ebintu ate mu kaseera ke kamu n'ebyo byozze eno ng'omaze okuwulira ffe bye twogedde bisobola okukiza ddala obulamu bwaffe n'entegera yaffe ey'ebintu kyana eno twagikola mazima n'obwenkanya MR Live ekyo kyemanyiddwako kyesooka okukulembeza kwe kuwa buli muntu eddembe okwogera wano tewali munene na mutini nedda ffenna tuli baana ba Katonda tuli bannayuganda era buli muntu waali ayina amulaba n'agamba nti kaakomyewo si kyafudde eyo nakyo yogeddemu ekibi muteri munene na mutono nze nenkanalagadi mu mannya mu okwekuliriza okwo wabaga nti agwe tolina kwogera sirika nanti oyinza okuba nga byogenda okwogera tebigattako ku bunene bwange tebakulima mutwe nkanankana n'engalo zaagaana ng'ate zizo kati zenkanyenkanye engalo zizo zenkanyenkanye ozikwate bwotyo zenkanyenkanye nze nzikiriza nti emikisa gye gyenkanankana ng'era engalo bwe giri naye ate nzikiriza nti ffenna mu maaso ga Katonda tuli baana bate twenkanankana oli pasita okimanyi nti Katonda awulira nnyo pasita osinga gw'olindiga ya pasita ntandikiddewo tebakulimba tetwenkanankana era tetuli enkanankana ne mu maaso ga Katonda tetujja kwenkanankana kati nze nsooka kwenkana Yesu nsooka kwenkana Yesu byakola kubona yazaalibwa ng'omu si Katonda Katonda ne Yesu Katonda basatu Katonda omwana Yesu omwoyo omutukuvu ekitaffe omanyi kisinga okunsesa kyovula abaana bakyaloga kale mami yabaliko mami kyovula abaana bakyakola ki bakyalogera ddala nonnono tewanira kuno lwamarogo nodda sikwewana nti kuno lwamarogo gwange buli muntu alina engeri gy'atwalamu okukkiriza kwe nze kyenzikiriza kiri kimu Yesu mwana wa Katonda tabangako Katonda Katonda gwe tusinza yasinga obujja tosobola kuyita mwana we Katonda ekisegedde wabula mwana wa Katonda gwe yatuma atulage ekkubo kakati gwogamba otya nti Katonda nze ndi mukkiriza nze ndi mukkiriza gwe manya nti ndi mukkiriza nze ndi musajja mu Kristo wenzikiririzaamu abawulamu omutima no ffenna tuli ba Kristo tukkiriza mu Kristo tewaba buzibu akkiriza mu musalaba ogwo aba mu Kristo okkiriza mu bifaananyi sikiriza mu bifaananyi naye nzikiriza ndi Katonda omwana wa Katonda omusalaba tekiba kifaananyi omusalaba tekiba kifaananyi omusalaba kabonero akalaga nti omwana we bwe yeetoowaza yakkiriza taata omusindika ku nsi olwafiirira ebibi byaffe naye yayita ku musalaba saakabonero ako ak'omusalaba tetukasinza wabula katujjukiza ekisa ekyakayitako ffe okuba abalamu kati okkiriza nti n'omusiraamu mukkiriza wa Katonda bulungi nnyo n'omukatuliki definitely n'omulokole bulungi nnyo ffenna tukkiriza mu Katonda naye amakulu ge gaawukana kubanga bw'ogwa ku musiraamu bw'oba okkiriza ekyo awo oli mutuufu bw'ogwa ku musiraamu yagamba ekyenga kyekituufu Katonda we amuwe ekitiibwa era akkiriza nti ne bwe abasiraamu tebayita Muhammad Katonda Nabbi Muhammad tebamuyita Katonda mubaka ne Yesu mubaka kati mu kitandikira lwaki mumutwala nti Katonda ffe nga ffe era Katonda akiwandiika ku jjinja ki ffe nga ffe topiki eyo kebe ya lunaku lulala
kubanga saagala nnyo bantu bali eyo batulinze kubadaivatinga kuba omulamwa gutabuse tudde ku mulamwa kuba njagala nfuneko olunaku tujja kwegwako ebibuuzo bino tubiddemu simanyi nnyo naye ate nzikiriza amagezi g'olina mangi osobola okunjigiriza nange simanyi nnyo naye ate era naye ndabye osobola okunjigiriza kisoboka ate nze byesitamanyi bingi ate byomanyi oli musajja mukugu ate neewunyisiza okulaba nti buli wamu ogwayo era nekikufula atesiti omujjuvu batesi baba bagezi nnyo kubanga nze nzali kitange musajja muisiraamu ye mukombozi Muhammad Ali kakati ate maama wange mukazi mulokole wabigatta okitegeera abantu abo bonna aye nenkula n'abantu abasinga obungi abamba katoliki abamba Seventh Day kati bonna sina buzibu na ddiini yonna ne kasebanga eri mu kkubo ttuufu wakati ngende maaso n'okwogera ebyenzikiririzaamu nga nze tewosikwinako buzibu kukyana eno buli muntu yenkana era nze wemba nno nkyalira abantu sitijjisa linnya lya muntu yonna nti ono omunene nambuuza ntya kino bannange ono omunene tasobya bannange ono omunene tumuwulirize nnyo omusajja mukulu myaka bana bato be bamusobya nedda omukulu asobya ng'olwo omuto bw'asobya omuto asobya ng'era omukulu bw'asobya obukulu baganda bammwe mulekerawo bwerimbikamu okusobya bannammwe era mulekerawo kwerimbika mu buto okusobya bannammwe mulekerawo kwerimbika mu madiini nti nze ni muisiraamu ndi musajja muisiraamu ndi musajja mulokole ndi musajja mukatuliki era nkirayira nze sisobya nedda mulekerawo kwerimbika mu madiini okwekweka twagala omuntu yenna anyenyezebwe nga tufudde ku ddiini ye nakweyita ekyo kyagala kweyita okuyisaawo obulimba obulimba buba bulimba era n'amazima gaba mazima mukawairo keekamu bwe ntuula ne profesa kunze ndaba omuvubuka omuto eyatandika okwolesa ebitone era omuvubuka kwesitalabangako mu kkubo ddala okugjako eri ebitone ng'abiyisaawa si mu kuba ddingomaani si mu kukuba puuro oba dduuru ng'abiyisa ku siteegi okuyimba n'okukwatirira abantu abo betulaba nti bazibu nnyo ye nno n'abasumbira ddala paka bwaggusa omulamwa biseera ebisinga ffe ng'abayimbi tugenda okuyimba shows abantu ne batabuka nga professor ono alina okuwummuza wansi amaloboozi ge gayimba olunaku ate microphone ku luno agiyiseeko ebigambo akakkanya abantu kyannaku nnyo nti abantu ng'abo balina ebitone ebyenkanidde awo ate nno mu music industry tulwawo balowoozaako kunze basevinze obulamu bungi bazeze emitima gy'abantu banji waggulu era bakoledde eddala ebyomuwendo ebigase ku music industry nga sinagenda ku kyobuyimbi kansuke mwebaza okuba MC ow'enkizo sabulira ddala nno microphone ngitegeera naatera wakuba munayinza nange omanyi kyantiisa ogenda nnyo deep into comedy na nalabako wali omunywanyi wange ongu bayita kapale MC omumanyi twatuli alanyumiza twalina kumonesa nanga abanange edogeri comedy store ngamba wanji oba yali angoba neme gendayo kasanga mati edogeri wali ngamba na wuli akabawera n'abasatu nababeerange nenga kati comedy store wa muhanji sijali nnyo kansigale eno ba comedian nabonge dogo bali eyisamu eyo kubanga mbawuli abasekerera abayimbi kati gwe wolabi wanyoko omukka lwakyo suubirawo muliro aye nawe nowetwalawo oli yagamba legendary boyogera ku comedy kapale boyogera ku kapale obumaze comedy yenna kikyatakoze mu comedy tekiriiwo tekyo byonna bikoze era ne bwaba afiiriddeawo nga mwavu katonda italina kyamubanja agumene kyayina ekitono olowooza omwavu yani omwavu yatalina kake saidi yange nze nsuubira omwavu yatamanyi katonda nkugambye abaavu abasinga obungi bamanyi katonda naye ate mu kumanya katonda taba na kake saidi yanze ngamba omwavu yo yatasiima ne bwali enkumu asigala alingiriza ekyamunne kati abo bajjebbi ne banatoliese ne munamasaka waakwo kale ne begatibwako kayongo nti abantu bwe batyo babeera baluvu ne bwoli muwensi neggulu talisiima tali kwogerako kalungi alisigala yogera kiwirwa nsonga aba akyakwagala kame empaka lw'olijja omusayinama nti kati nte tekyalina ki nga tunagenda kwa Anatolius kukuma muliro gw'okutandikiddemu Kayongo na muyimbi wa ggwanga Jebbi na promoter manager w'eggwanga Munamasaka. Madde nsaba manager w'eggwanga lyawa dino eririwa
Namasaka sebo manager wa David Lutalo. Manager wani wa David Lutalo. Nga di mwaka ki. Ebbanga Lutalo lyabaddewo. Abadde nga ne manager w'ekibiina nabera ne personal manager. Kati abantu kyabalema okulaba oba okumanya. Banyonyole. Gundi omusajja omu Namasaka kiri kyogera kiri ebigambo. Nanti kankuulira omuntu omukulu musajja ali mu nkaaga aweza nkaaga. Nanti omuntu omukulu bwe yeebuza amagezi kyekizibu ekiriwo ekyo. Omuntu omukulu bwe yeebuza amagezi afuka ki aba bwaze buto kati omuntu wakola ennyamala nadda buto kibadde okimanyi. Taata bwaweza emyaka 8 n'atunda ettaka aba atunze empewo. Kwa emyaka ejja abalimu nga tasaba kwetegerera abaana be babakola ki. Era taata walitundira ettaka nga toliiwo ne baganda bo. Oyo ali baguza empewo. Kwatizo omusajja omukulu nga okitegera. Tuwaliyo muzeeyi gwali olabyeko. Ankeme mbikirize. Ojja kubikkiriza lwokuba yakemye nadda. Ate olwaba wawulira ebibye nga ye mwennyini ye ola wasobola okuwuliriza ebibye ye mwennyini nga ye sitaani. Kati kagamba ekintu kimu bulaza. Munamasaka tabanko manager wa Lutalo. Munamasaka we yabeererawo manager wa Lutalo bamuyitanga Olonyi Derrick. Okitegedde bulungi. Olonyi Derrick bwe yagenda mu byobufuzi ne wajja manager Ivan. Nenga n'ekibiina kinaani manager waakyo era ng'ebyekibiina bya kibiina n'ebyomuyimbi Lutalo bya muyimbi Lutalo as Lutalo. Simba wakati. Nga tunagenda awo. Gwenga MC. Tunayogera ku kyamuyimbi. Gwenga MC. Stage ye wali omusingideko n'ogamba nti eno shombula mu bwange sirijerabira nagikwata n'enjiyuzayuza nyingi naye mpayemu nyingi kati jensinga okukkiriza nnyo yali ebayitawo kaluguuza David yatuka ssaawa nga zigenda kwera 11 ez'okumakya natusanga nga weetuli nga shonji kutta abantu basina amazina naye nga abayimbi bawedde essaawa nga 6 awo kitundu abaweddeyo nga nze ndi ku microphone yange n'abantu bange nga babula kubona libula oba basezi bali bakutadde batuka ku makya so bajimba sameka. David nayimba abantu ne babuuka ne bakuba n'enduulu ne bawaga tewali yalwana eyo jijjukira eyo ng'omuyimbi sho kije wali okubye noga nti nakuba abantu bano nalimba se nyingi zonna ezisinga oba mukono gwe Katonda akuva mu buvino kwasa microphone yo otekawo live bands bya CD bya nema beidhawo mbane kakana bwekasi gwetekawo live band goba nkwase odde wali osirike zonna nze kubye oba Africana oba Lugogo oba yo mukono kati buli show yenene David ja njikubye kubanga ye platform yagituusanga abaana abamu nga tebakiyine platform. Gwe mwana Katonda ali eyo shetandise wakimbuziza Professor yuuze ebyo mbadde njagala kulaga bukugu bwayina omuntu asobola okwatirira abantu nga babadde basuula omuyimbi ku ssaawa 4 ez'ekiro n'abakwatirira okuva ku 4 5 6 7 8 9 10 nga tebeegugunze essaawa 8 omuntu oyo aba mugugu ab'engeri gyakolamu ebintu bya kikugu nnyo era aba ateekamu obwongo ng'akola ebintu byera abamanyi kyakola. Tugende maaso mbadde njagala okiddemu ekya Munamasaka tabiranko manager The Hayers era nayo ne we yabeererawo teyabeerako manager wa The Hayers wabula yali promoter webale nnyo yajjanga promoter era twamuyita ng'akola bwati nga bwategeka show 15 kusheze 15 David abako ne show 7 kale 8 oli n'abako ne show nga nayo olusi 8 kali baba aransinganga nga balina kugabana kyenkanyi lwansonga oli yatimbanga ebipande n'atimba nemuleta ebibima nemuteekawo mutusolooza naye nga lero eno show ziba 2 za David eziddako 2 ziba za Munamasaka nga promoter so singa manager okitegera bulungi newe yajjira yaleeta obukodyo obwo tewali yamusabako nti kino yajja n'agamba David kilasi kyoliko yawagu David sendi yali azine sobola ogula direct emotoka namuga David
Emotoka tokyajjamu ne kanfune emotoka enanzo ojja kunsasula mu ki nguze mpa shows. Okay. Era show ne baziteesaako n'azikola bulungi ne ziggwayo completely. Wabula oli nama ono muntu wantu tukolagana namulekera ne kadi namugaba ajjo bya nayo kadi ojajindeeto ojajimpa nga show zaggwayo dda ne bwe yali agenda emotoka yona akola ki ani yatwala emotoka muna Masaka emotoka David yayimba n'amalayo Masaka yifura n'agitwala tosalako kusalaako nsalako obukodyo bw'okozesanga olimbo nedda kale kagambe ekintu kimu omuntu omulimba tabula era n'alimba omuntu omulimba n'alimba tebawukana enjawulo ebira zero oba n'omuntu ayogera amazima nitosobola mulaba nga yekwese mu bulimba. Kakati kyekugamba kyekino wammanga muna Masaka tuba tuli awo tewali amutumye Costa oli omusajja yali mu luvu ati nga buli kamu kama nti kavaamu ssente ayagala akalweki akateekewo. David tulina obuntu bwatuwa nga bwaffe tufunemu mu kibiina gamba kati gwe biyo yatundibwa munda wuwo nawe funa okwo kati gwe switi ye natundibwa munda oyo wuwo funa okwo ekiveera ekyo ekyosibibwa tukisasula kati kya gundi okisegedde naye obenga nawe ofuna okwo ekyo ekiveera n'omusaala gwo bwekiba kya mitwalo 15 weeyongerako emirala 5 sijja emitwalo 2 olunaku omwana baba kusasudde bubi ng'osoganyingiza mu nsobo baba kusasudde bubi. Kati muna Masaka natuka obudde n'alwanira obutebe naye ng'obutebe buliko nnyini bwo yali ani wali awo abo baali bamaze baiza ogundi jebbi yali amaze novaawo Kayongo ng'ano naki Kayongo teyabako mwetisi wa byuma mu daheyazi teyabaako wadde okusemberera kukosa daheyazi motoka eyo gyola kukosa mu tutambulira abaana wadde y'ebyuma oli yajjanga buloka wa Anatolius mutwala eri mbasawo abaganda mutu owabasawo abaganda yatwalanga Anatolius naye omusajja musiraamu ate tuli mu kisiibo bw'omuyita buloka w'abalogo mpitira mpisa bubi tewaliwo ka vidiyo nga ye mwennyini yeeyogerera nga ina babanja be yatwalayo batudeko ekisiibo kiggwe ayi lwaki tukira ate kati tulina kwogerera mu kisiibo amazima bw'otayogerera mu kisiibo amazima oba mulimba twogere nga tutya Katonda kwate essimu y'okubeera Kayongo omubuuze omukwano gwo Anatolius gwavaawa era mwali mudiiringa kimu ababiri otuuka okwawukana Anatolius yali muyimbi ani omuyimbi Kayongo muyimbi nga yayimba ki luyimba ki David yayoza oluyimba lwa Kayongo mbu oluyimba lwa Kayongo lwayita Dunia David n'alujjamu eno ensisibwa ekyo tosekera mu nsonga z'esiriya Kayongo kyali kalina ejjute ku mumiro kakunyumiza ekintu kimu omuntu waba aliko ekizibu ku bwongo atandika okuloota nga alogoota nambu agenda kuba president era kyovula abavubuka abamu bano abanywa ennyenjaga bwe mukuba Kayongo tanywa njaga anandi kati alina ebiragalagala byakozesa ebikyamu Kayongo tanywa njaga kati omanya nti kati bamuyonsa teyayonka Kayongo teyayonka omuntu eyayonka ku bbeere lya maama we n'ayonka aba ne ayi kyetegeera obulungi Kayongo teyayonka simuyimbi owawa oluyimba lwa Dunia tolumanyi Dunia yaluyimba nani yekka nze sirumanyi sirulyanganako yaleta mu studio eyani studio eyani yaluleta mu studio eyani mwina studio mbe Kayongo yali ayingideko mu dabo kiki oluyimba luliko akalongo dabo kiki olwa Kayongo yajja lukoze oluyimba lwe najja ne bamusalira amagezi mu luwulirizeemu muluwulirizeemu ne mulwoza nkubulya akantu kamu Kayongo wattu kati nkubulya akantu kamu David alina album zimeka tozimanyi nyingi alina ennyimba nyingi ku nyimba bayimbi abakyasinze ennyimba ennyingi nyimba zonna zowulidde ajja ayimba adaba Kayongo ate buli muntu asobola kyogera ekyo kati ekyo kyo omuntu ayagala okulippira ekyo kimanyikiddwa e Uganda waliwo n'omwana yayimba toli saidi mira yange tugende bebi womona nze nfa
luli aluyimba ng'ayimbye nga David mu ddoboozi lye ngale ng'agadde okwoza n'engeri olija lyrics ze engeri gyazikola mukyogamba omanyi nti nno bw'oba weewandiikidde oluyimba ne lwoteewandiikidde birabika weebale nnyo nti bamanyi nti gundi eyayimbye oluyimba olwo kati omulenzi okimanyi nti yeesibako nnyo n'agamba nti nno David yalemesa oluyimba lwange luno okutambula manya biki oba simanyi na muvubuka oyo olisaidia kiyange tula tugende biri awo kwasiba bikwata ebintu by'abantu abamu sibikwata mu mutwe nga tebitegeerekeka si kuzaala wa kale babi n'omuvuka alina eddoboozi lisobola oluyimba obulungi naye lwakuba bambe ayagala okola ki ayagala okulipirira ku David naye nga tekiba kirungi ebyaddala waliwo n'omuvubuka omu ayagala ennyo ng'amwagala nnyo David nnyo kati mu kumala okumwagala ennyo ate n'ayagala mu kwagala ennyo omuyimbi akole n'ebibi bingi ng'ate byo bikosa omuyimbi waliwo yeeyita tonsibaako kayongo egyo mirambo gikyuma tonsibaako kayongo twogere ku bantu abalala bategeerategeeramu oli omwana teyayonka tomunsibaako mbadde nkyali ku kino omulenzi yeeyita Junior Lutalo ku TikTok nagenda mu comedy yatuko ate si amfananira nawe oli amatama gazimba nnyo nekiwalata kiri no yeeyita Junior Lutalo oyo ku TikTok oyo kati n'atuuka obudde ne wabaawo abaamutegeka ng'abategesaani kakati bwe baamutegeka bambi akasente bali yali akabijali oba mikolo awo akasente yali amaze yokka kuba kati wabaawo omuntu omu nga mukwano gwani David Lutalo nga yamumanyi bwati face ku face nga bona bumanyi nti ono lwabungu sha no mumanyi oyo si yeye nga bakamukubire mukakasiba naye oli nakubira chaliwe owange ndabo bakutese wano ate ndaba toliwo wano omwana ayimba abalaga nti afaanana gwoli wanti andi Kampala ndi wange nti ale ku mikolo nga gwogenda ogikuba ntulaba olukudde ogekutte ne microphone saleko musajja David yategeerera oyo omwana nti basa omukozesa ekyo omuntu yenna ng'oyagala omuyimbi nga kyaliwo tokolanga kintu kiyinza mukyaya abawagizi be tokola kintu kimusuula kati bw'onagenda ng'oyimba ezo show nga ye kati ye emirimu ejje ne gifa mwateeka ssente nnyingi gwe n'ofunamu amakungula tateekamu ekingi okitegeera kati awo enviiro n'enzira ku musajja mukulu omu mu Namasaka nedda muwadde ekyobukulu kuba musajja mukulu okitegeera mu kubeera omusajja omukulu yeebuza bwebuza magezi ga kintu kikulu yatuuka obudde nga buli akali mu kibiina ayagala yabakalulunkaniako nga yakafunako ng'ebyuma bibi ayagala bisolooze obutebe ayagala busolooze ekiveera kyagalako kopi omwenge oguli munda agwagalako kopi buli akatundibwako akagalako kopi okitegeera ebinagamba abaana abo baleke bakole ebyo nabo bafuneko kye beeyongerako nga si kuyimba kokka balina ebizibu byabwe tuba tuli awo abuuza kosta eyo esasulwa mmeka olunaku nti mitwalo 2 tuba tuli ng'alese kosta tewali yagimutuma tewali yamutuma kosta n'aleta kosta n'agikuba wali era nga bunaku esasulwaga tugamba alese kosta tuwonye nebikosta kosta ebyokunoonyanoonya kaseno weeri tandika kukozesa kosta ye era nga esasulwa bulungi buli lunaku teyagireeta nti oba agiguziza kibiina teyagireeta nti oba agiguziza David wabula yagireeta ebe nga esasulwa era neba nga esasulwa waliwo omusajja bamuyita bawasaala wali awo mwerabidde yeyita mwerabidde nja mujjukira edda bamuyita Tontabula